Now, still on the matter, over the yesterday, Irene Namatovu. She's a maiden artist mu kibiina cha Golden Band. A lot has happened in Golden Band. Ronald Mayinja ajukira ina issues zenga bwe muzuulira. Miss Semakula yavuddeyo na resigning officially ye n'agamba nti kibiina kikoye with the reasoning of health. Nsonga ya bulamu bwe naye nga ffe tukimanyi. There are people who are saying ebimu ku ebyo biyinza okuba nga byamujjamu. Dan Flavor is going to be giving me kyalowooza ekiyinza okuba nga kya triggeringze Misachi okuvamu naye Irene Namatovu reacting ku resigninga kwa Misachi then na reacting ne kucha Catherine Kusaasira okuba nti naye yavuddeyo n'agamba oba oliawo naye yandiyabulira ekibiina yebbonga Irene Namatovu basigadde bagenda kuyimirira batya mu kibiina kino. Are they vibrant enough to take on Golden Band without the Misaches of this world? Bo beteeseteese batya Misache avuddemu the fracas gy'olaba ya Ronald Mayinja again amaaso. The band seems a bit displaced and she's a victim of this situation. Kuba tali mu bya politics, tali mu byaki naye bambi atali mu kibiina. So what is her point of view mu bino byonna nga bigenda mu maaso? Tumufunye kasooke tufune omukyalo ono Irene Namatovu. Bwe mwali naye mu kibiina ekya Eagles naye yavuddewo n'akita omukulu Misachi Semakula, ensonga eno ogiraba otya era ogyogerako otya? Ayinza okuba yatuusizza ng'omutima gwe gwamugambye ekyo kye yakoze nga kye gwamugambye. Katonda yatukweka emitima. Nze kyengenda okukola enkya gwe tokimanya. Kya Catherine Kusaasira naye yavuddeyo n'atugamba essaawa yonna avaayo naye aluubirira kujoyininga wammwe. Mama Junior. Mama Junior. Ekyo kyonna kiwulidde naye ngenda tugenda tulako ne management yaffe tulabe munaye ekyokukola bwe kibaba nga ali serious tugenda kulaba ekyokukola kuba kati nze sinza asalawo mu ebyo ate ninako ansingako asalawo kati yamanyi kikyajja okukola. Omukulu dictator Mark ku show yaffe emu n'atutegeeza nti wezuula ekituufu ky'olina okukola oli music sigo olina okuyimba bula olina yimba ngoma. Ekintu kino gw'okiraba otya nga aziyimba? Banange yabagamba ekituufu. Banange dictator Mark nga realizinga nga kuganga kubanga ekyo kye yabagamba kyo kituufu nezuula goge mazima. Music oli namuyimba era yankolera kye yankolera. Ne time yatuuka nga takyagenda wala ng'akoma. Kitegeera omanyi music wa bandi oyo yakoma. Okimanyi nti akoma abata ayina watuuka. Olw'ensonga nti era namuyimba ne banjagala twatuka ekiseera nga ayina wakomye nenezuula ne rebrandinga olwo nendeeta zikuzaala kujagaana nsambira nyuma nga janzi zonna ze mulaba. Suubira kati okutambulira mu ngoma zokka. Omanyi kye bayita culture music. Leero oyinza okundaba nga nkubye engoma kubanga ffe wano mu Buganda engoma ekola nnyo naye ate nyinza okola okukyusaamu mu cultures endala neera mba neetoolodde mu culture music naye ng'ate nnyimba Luganda. Obubaka obusembayo abafans bange okisooka abafans abaisiraamu mbakulisa Idi Mubarak. Mwebale kubeera bangi, mwebale kujja mu bivulu byaffe, ate mwebale kutwagala, mwebale kusiiba. By the way mbadde neerabidde bebaza okusiiba. Mwebale twagala kubanga bambi temuliko nti oba ono ki ffenna mutwagala ate era n'ebivulu muzze mu bungi ne mujjuza ekyo nkibeebaza. Kale kulika yoyo, that is Irene Namatovu ku nsonga zaabwe za Golden Band. Dan Flavor,